olowooza oli tulina mukazi? Omukazi tewaleeta mukazi. Amayembe sibakyagakubira nsaasi na ngoma. Bayingidde wali. Bano baba ne batandika enduulu. Oli mubbi wa boda. Engato z'eddogo. Ogenda okwetegereza ebiwandiiko. Gwe naawe ebiki bino. Kukuba gwe naawe olwo olubanda otereza. Twagenze kutta omusajja tulabika twase wabere ebintu ebyakisirusa mpaka tempase kati olubitute biyo. Kati mungende mpo. Ebintu eri bannoonya mpa bujulizi. Najjeo supaladda. Olwaziba. Napika. Film. Baku. Oli naayuza. Ono bamulenga. Nina bwe ziguddeko. Abadde munjawulo. Olu baba baluno. Ono zimutta. Tezimulumbye bbiri. Ulire engato. Tezimusanyalaza. Bambuwanvu y'emikono. Yes, okay. Divine Screen Pictures. Tugenda maaso atenete. Antu kuletedde endala yino. Tulabye nnyingi nyeze eddogo. Firimu nyingi zetukutuusizaako mu sisitemu yaffe ya Lodies Corner. Akatukuletedde endala yino. Ono musezi wamala ebifi atasuula gumba. Bw'aba ayiga omuntu abanga alabye enjobe. Basooka kukalirira kabanyi. Obwana obute ennyama yaabwe ebeeserera. Abakulira omulabye. Tukyalengera kalango. Leeta enva. Oyagala okulya musezi muno obuuka n'ekikolimu. Tukyalengera kalango. Ekyatuta omugenzi aba akyakyogera. Omugenzi si mwetegefu kuziikibwa. Firimu yino batwala balamu peke yake. Abakyala no babaagala nnyo. Ebbere balisiikako likola enva. Ulira firimu. Loosi yennyene. Omusezi bw'abaggo batagala kola loosi n'akamu. Nga tannawuta ku supu alimu kuwonga awulira bubi. Hapana. Sijja kulya muwogo nga muluma. Tukyalegera kalango ka firimu eno. Antu gikutuusizaako bulambalamba mu zonna zolaba eno tonnagiraba. Nga bw'otegera ekina Uganda katukuletedde ekyenjawulo ku byasooka. Mayiti ezize entamu. Side vaayo. Wawe! Mama. Tabu yennyini. Nze nja kukulya kozitoweko wewuke. Nkusekeredde. Seba mwadda mu ddiini muli mu ddiini. Mwerabidde nti tuyina enva. Oli mu kika ky'abawuuso ogaana okuwuuta. Ojja kitegeera. Okuva ewomuwandiisi Nakinkusawa ya Victor. Tukutuusaako firimu yino. Abasezi mu kwewerera buli mulamu aliwo aliibwa. Yangwa tugende ekyo kigwe. Tukyalengera kalango. Ku mulundi guno baagalaani. Bakumulya naye byonna bigenda kugwera mu firimu emanyikiddwa nga Mmegenya. Bannange temugira. Temupapa muzibirize tusabe. Kumbe n'omufaaza asabira omugenzi. Yali muwuusi. Tuta mayiti. Omupatiri agenze ne gaali. Omupatiri agenze ne maali. Eno bagiyita Mmegenya. The Cannibals Will. Eri katale sawa yonna mu sisitemu yaffe ya Lodies Corner Publishing. Okuva mu Divine Screen Pictures. Kasooke tulengere nange. Pannange. Abadde asalayiriza anaabe. Firimu tukyalengera kalango. Era neno tugikutuusizaako omuli abazannyi b'abamaanyi. Faadi Waligo. Bayibuli. Alogera mu njuki. Ojja zivaako. Bakulya oli mulamu. Tukyagenda maaso. Kakati mwana mulenzi ono yali omu ku baali balimu. Omuze guli ogw'okulekani. Bagoba. Balya. Njuki yamuyingira Mose. Balya abalogo. Bw'obanga wali mu kika ky'abalya n'odduka. Omwana kennyini yagala kusaawa nnyina gwe sikujjukira ku nzaala. Etabu yino. Obubonero obusooka ng'obulabula. Bakuba omume. Gw'ogamba kitaawo atereere mu layini. Alina okudda mu kika ky'abalya. Ono anyumiza omukyala.
waffe twali tulya wangi nga mulya misuma iba oba ojja kumanya anti olaba yajja amulaga ekitambo kyewaabwe yakikwatako ne kimwokya firimu yino tukyalengerako katono kalango eno nayo keri ku coming soon sawa yonna atambudde atya eyo ntambula ki odduka ekyalo nkulabye oyagala kudduka obuvunanyizibwa ate nga obulamu bwo butambulira ku kwetikka sanduuka eyo ojja gyetikka erimu ki esanduuka erimu ki wuyino bannanga atutamisa nanfudde maama simanyi lwaki leero omusaabaze eno gye yandeese munanga wabodo ntwaleko sire stupid bigambo ennyoko nedda temugenda muna mumukera kubugamba aba akomyewo ne maali kemuzika zijja ku oziikani ekitambo bakiziika kitambo nabaki kino tukyalengera kalango weerabidde omulimu gwo ojja gukola eno emanyikiddwa nga essanduuka y'ebiwanga naye omu sisitimu yaffe ya Lodies Corner. Yes, okay, natera nga bulijjo tolekedde Divine Screen Pictures batuusako DSP ebatuusako entandikwa tulese kyakubiri nate ekitundu kyaffe ekyokubiri omuntu ne waafa era nga bino twabirengedde famire zibaawo okwemulugunya okuba nti ddala mu butuufu omuntu n'afa ne bamuyiwako wiyitaka n'abanga envunyu ze zimulya abantu babayo ababaagala okweriira abafu baabwe tukyatandika bino twabirengedde nate twabirabye ekitundu ekyasoose era tugezaako kulaga tukyali ku mulamwa twolekedde enduulu y'omulambo mwana mulenzi ono yakola nnyo okuwakanya ebitambo by'okusera era akoze kyamaanyi okuba nti alemesa abantu bano eminyamwa gyabwe ayongeredde ddala okuba nti aleeta obuzibu yava njabala ku kyalo kuno bamuggyako njabala nagambye New Lodies Corner videos wetugenda okubanga tujja firimu zino zonna era nga bebaka bakukutusako firimu zino ez'ebina Uganda ensangi zino. New Lodies Corner twolekera kitundu kyakubiri nate tulaba obulamu obwa mwana mulenzi ono Kibobi ayiribye endulu y'omulambo tulese kyakubiri. Kakati byonna twagala tumanye sewa ya Richard Victor kwotadde Musisi David Kukemera ate nga sewa ya Richard Victor tukyatandika nate kakano twagala tumanye mwana mulenzi ono ng'amaze okuttibwa kubanga twalengedde abantu bano nga batuze munnaabwe era tulengera okupakuka omulambo nga gwakafa gwakubidde omugagga nigumugani gamba basajja baabo bajje banzije gye bansudde oyo naba takyali muntu kati bamukwata era tulengera okwetala bagenze ne bayiya ne bagula embugo bateeke mu Kibobi okuba bamutwala ku kijja si byakumuleka ku faamu ya musajja ekyali ntandikwa teekateeka ojja ntusitule naawe omuntu tunulira firimu tugenda ne mu maaso n'ekifaananyi mpolampola era nga saaba kunyumirize endulu y'omulambo kwe tuli kitundu kyakubiri kaakano kye baakola Kibobi nga bamuzinga yanguya nga bw'omanyi balina okuba ni bamuzinga okumujja ku faamu y'abandi bamutwale tukyatandika nate kale nno nga bamaze okuba ni bamuzinga kiki kyendaba muliraanwa ng'asooka ali akasaka bano batwala ki tula omusajja gwe asinze omutuga konumwe mwamutuze ono gwe beetisiza sirika bano bajja tukuba emiggo nga tuzunga n'omulambo kyetukola tusooke tumukweke wano tulabe nga gye tunaamutwala kaakano kye bakola
nga batambula asitula nnyo gwe waleese n'ebyokutuga omuntu ono nga bazizikaana omulambo misana. kumbe omutuuze okumpi gye yali alidde kava ate omulambo we bagussa yasumululirawo nduulu banange yasumululirawo nduulu babalabye enduulu lindako omulambo gukopye omulambo tulaba enduulu y'omulambo ye firimu okimanyi ni omulambo gukopye muliraanwa kaakati nno nga basooka batoba nagwo be bamwetidde omuntu ku nsi kuno tamala geefiira bane twetaaga okunywa ku mazzi nze mpulira nnyo nti ndi bubi ye yaleese nno pulaani yatugisiza munne mujja kufa n'omulambo gwammwe kali mu kujja bajjako eno abeeno guzitowa owaye ekisebo mbadde nsabako ku mazzi g'okunywa lindako ki kyemulese wane ono muntu waffe naye tosaba ku mazzi mujje omulambo ewange ani gwe muleetera ebisiraani bannange satugende nagambye bazze n'omulambo mbu baagala mazzi gakunywa gasiya waakuno ani gwe mukyamiza ebisiraani wano emirambo tegikyama mu nzija ezitali zaajo nazzi kuno okuva edda nedda tebakyamyanga mulambo ogutalina kugenda ekyo kya mubuwangwa efirimu ekyatandika tulaba enduulu y'omulambo tuli ku kitundu ekyokubiri nate era tugenda maaso nayo nagambye nga bulijjo Neurodisco na videos mujja okuba ng'ojja firimu zino era nga bakabaka mu kutusako firimu zino ez'ebina Uganda kaakati nno obudde bwatuuka obbazibako nga bakyatolontoka n'omulambo tunulira era ogenda okulengera naye bannange muntu akoze atya kaakati ono gwe baali naye ono Kadoma Sempunya jjukira ewaabwe gy'ava agenda okulaba naabwe basumagiridde bali mu kwetakula balina omulambo basuze nagwo mu lusuku lw'abandi ng'asooka alabiriza asooba ono gy'ava jjukira bali ng'ayitawo mala okugyayo akasimu budde bwa kiro mala okugyayo akasimu halo Mpunya tuli mu kiyembe eno wansi akubidde mwannyina wa eno gye tuli kuni kale leka mbakooneko bonna bonna tujje ko nbagaye banguwe bano basumagira tebamanyi nti balina omusezi omuli wayi osumagira kiweebaka ki wonaaluwa nagaana okutta omusajja gwe wasinga okwata obulago kati ono alazeewa muvubuka ono atulekera nnyo omulambo mwana twalibadde tugumwetisa tugumulekere oba tuguleke wano omulambo twagwetisa okuva eri ate katuguleete tuguleke wano naawe beeramu kati eki omulambo twalibadde tuguleka anafazaali batandise okwagala okwekuba nagaana okutta omusajja gwe wasinga okwata maama nnyabo gwe bannange abasezi babakubidde kasimu bafunye akasimu basezi bannange omusajja livansi eri bweru abasezi tebambala kitambo tekimuganyiza kwambala mpale ekitambo tekimuganyiza kwambala mpale kati balina ono
yuno muya bwayingira ebitooke bwavaayo gundi weetala ki ani mbadde ngenzeeko erikojowa gwe ojja kajutuka naye gwe otulekera omulambo naye tujja gukulekera gwe kumbe tebamanyi olaba eyo yenkola y'omusezi bwayingira akasaka bwavaayo jangu gwoba ogwetikayitawo tojja tusiriwalira ku gwetike mbadde nvako gwetike totumanyiira katwetisa omulambo tukoye lwaki otulekera omufu mwetike kati ate kekamu kubasinga notuga musitule tambula otusiriwalirako ekitambo kimulinnya bwayingire akasaka bwavaayo ye yakubidde kuba n'akasimu n'agaaguno omunyama gwe mu bufunze firimu wano wetwatandikidde ekitundu ekisooka nga tulengera nindako waliwo ekyabasala maaso kibadde ki kuni sinnamanya gundi nagambe zisange mu New Roads Corner videos bakuletedde firimu ez'ebina Uganda ba agenti bonna tokuba kopi nga togijje mba agent era togikubamu nga tokkirizibwa tugenda maaso lindako tugenda maaso balina omulambo tambula weetalatala kumbe abasaza amannyo gali kongolo buli kaseera ayingira obwedde ayingira ebisubi bwayingira ebitooke bwabifuluma kiri ekitambo kiba kikuwujja liri ettambo liba likuwujja egenda maaso firimu efirimu egenda maaso amanyabo ono yagubuuka ono agubuusa abuusa omulambo bannange abasezi bali eno batandika okukola emikolo gode babasuuziza omulambo bagusudde ne basooka bayingira emiwogo bubi nnyo gwe kali banaye tukoze temukakane omulambo bagusudde kaka tugenda kola ki tugende tujjeyo omulambo gundi ojja tuliisa bayise kaala akazibu ono mufu wenyabagugwa budde bwakiro baziringetanye n'omufu gwe ono mufala kayitaga kusaako ddagala abasezi baleme mutwala olaba beetala olwetala abafu abasezi balina engeri gye baddukiramu balaba mu nzikiza biri ebitambo babalaba babanga puusi mu kiro olaba gwe waleese obuse tugende tujjewo omulambo gw'omusajja ni tugutwale afadhali tuguzeeyo ko tetuzaayo mulambo bano baagala kuddayo nagwo unabagana edda wenyabo nange naagala kutulemesa nammwe mujja kuliibwa omusezi omusuuza ennyama ewedde oba oyina nekyoyagala laba gudigudde nabagadegade budde bwakiro we bunaakeerera nga wamaki yawededa livansi zonna ziri bweru kaakati nolaba okumanya ono naye yali eri kyamwambala badde tayinza butabeegattako
esaati yagijeemu dda kati we bwakeerera bwolekedde okukya saazi zo 12 bukedde basuze basera kaakano bwakeera abayi tuddawa wano nga simanyiwo bulungi tukutewa eddambo balinalyo erya Kibobe we jangu nammwe omulambo guzitowa ate mugundekedde kunmukwatireko gwe leeta tugenda maaso tukutewa omanyi omusezi gyaserera wamubula bukedde era oluusi babulwa kasita bukya bamanyi okubulwa n'amakubo agabazaayo tuyite wano wewali ekkubo tuyite wano budde bukedde abantu banaatera kweggula balina eddambo lyabwe wanguwe agudde nagwo mumuyambeko efirimu tulaba enduulu y'omulambo kitundu kyakubiri kwe tuli nagambye okuva banafe aba New Roads Corner Videos ojja okuba ng'ojja firimu zino ez'ebina Uganda eri gwe omusuubuzi wenna nawe yeetaaga kamu akamu naye ng'ate ziyita mba agent mangu wena mwaba agukubye ku bikata naye tomala gasuula nnyama otyo nyama omala gakigisuula onogyetukusa omusaayi ennyama temala gasuulibwa ennyama kintu kikulu nnyo oli awo osaaga abayi ekkubo lyetutuuseemu wano twatuuseewo okwo kaakati nowulira neeze bino mbikoyo oba tuguleke tuleke omulambo enennyama erabika teri beetolola bwetolozi wano tulinga abayiseewoko wano obudde butukeddeko bano abantu banaatukuba kiboovu lwakuba ekyalo kyabwe muumuzaawo omulambo ogwo okimanyini abasezi obudde bubakeddeko tulinda buzibe tunagujjamu kaakati katulinde buzibe tunagukima muguwummuzi mujje tugende bantu banaatulaba notulaba gyemirambo gyosanga nga bagusuddeawo efirimu egenda maaso enduulu y'omulambo kumbe waliwo abakeero tambula toka nange waliwo yasuza alonze ekkubo banayinza osanga nga baguddewo kyokka naadde nawakeera naye nondwisa obudda nkugamba nogenda nga bukyali kasita ntuuse ne bwenkomya wano okakasa sekwongerayo nedda wamala gwe eri kale baayi tunakwatagana waliwo yasuze kwawe maaki era boyfriend amuwerekeddeko yasuze kwawe akedde kumbe kekaddeko abasezi kyokka omulambo bagutadde wano kali mwana mola atambula banange jagwa ku mulambo bwe bamukwatira jangu kano tukakolere ki tukatwale oba osanga kanaaliibwa kalibanga kalimu n'omukyuzi wate ekkubo tuvaano n'omulambo gwaffe tugende nagwo bayinza otusanga leero baseze ne bubakyako baseze ne bubakeerako egenda maaso tunulira kakwate naawe beba mukazi wattu ku kyalabi yazirikidde nawo kiri kikambwe amanyawo tunulira kwata gira kwata gweri obudde bubakeddeko tusoke kano mukateeke wano why guno omulamu tusoke tugusse wano egenda maaso
kye bakola nage tuli ku kina Uganda baana baffe bawano amazima bo butukeddeko eminyama gyaffe tukisoke tugireke wano tunalaba ekinaddako sikakulya nnyama bannange sikakulya nnyama tusoke tuleke eminyama gino giyinza otwononekera ate kakati ate gutusobedde omulambo baadde bagufunye gwo naye omanyi okuba nina obudde obubaza obudde bwabakeddeko nga tebalaba kati obwedde olirwa kaakano olaba kano mbukakajja obwedde akabanoonya obaddewa kati ate kano kakola ki wano omulambo gwalemye ate mukutte n'ono omulamu atannafa kano tukaleke tugende n'omulambo mulirize kituufu omuwala kyayogera ono omuwala kyayogera kituufu oguno gukyatulemerera tulemereddwa omulambo ate tugateeko n'oguno omulambo gutannafa tutwale omulambo tuleke n'ennyama ennamu atirisi nayo tuligikima olwayo efirimu yino kwata ekkubo bwe buzibu wano nno tugenda ku kkubo kati wano twolekera ku kkubo tebaatulabe ko ntuyitewa twali badde tuyite eno mu nsiko bwe buzibu bw'okusera osera ne bukeerako muganda wange ogenda kulaba tabbo kakati nolaba olya yeesaza akatuwale budde bukedde abatuuze batandise otambula abamu bagenda okulambula ku nnimiro zaabwe kyokka bano basoba na mulambo tonolera firemo enduulu y'omulambo kwe tuli kyakubiri yitawo mujje ate kakati kiki nagambye ziva mu New Roads Corner videos. New Roads Corner ensangi zino ebakabaka mukutusako firimu ez'ebina Uganda. Tugenda maaso wawe kati yalengera wawe nabo omusezi bw'omulabako emisana abaaba maama nyabo kino takirabanga dimbuka waabwe dimbuka yadduka n'ayingira olusaalu kati yagenze kwawe ajjadde engulu kiwa n'abantu balina katonda waabwe bamwetise ku kye yalabye ku ddambo liri n'abaseze endabika yaabwe toyinza butazirika musulaasula nnyo ebweru maama nnyabo kaakano tudda ku musajja mukulu ali wano yeerogoza yeka eno nemutegeera balinga abagala okunkwasa esaawa senga banatugwako n'omulambo tunakola tutya kaakati nowulira abaana abasindise bagende basere balinga abagala omukwasa kakati saa zino we batugwako n'omulambo olwo tunaakola tutya saagala bintu bino egenda maaso yo no siniya yasini lubowa kalino mwana mwala yuno yajja mukazi watwawejjera omulambo bali nagwe wetwogera mangu we bannanga obudde bwatukeddeko dda otutwalawa ono yabakulembedde otuzaawa nze ndabanga ekkubo lye tuva mu kibira tudda mu kibira ye abakulembedde alaba kkubo otutwala mu nsiko oweza olaba kkubo ono mufaana aliika atuuse n'okutabangula abasezi naye gundi tuva mu nsiko otuza mu nsiko tuleke naawe ye alabawo ekkubo kali gwe tukulese weyongereyo lindako oli yeesaza akatuwale nyambala ya kisezi obudde bubakeddeko kaakano musajja mukulu kwe kugira ati adde mu bbala abaana abagenza okuyiga enva maama nyabo kikigwate maama nyabo n'agogera talina tosanga bagamba ndi omusezi bw'omusanga akuziba omumwa ebintu bino ebyabasezi bitambo biyinza okwambala agogera gamubuze
ali ku sayini zokka. Kale nketegedde kale. Tebabanga abaana bano bagiza ati mukazi wattu atambula kiki bajja kuleeta obuzibu bano bajja kuleeta obuzibu bano bintu ensonga zaali badde zaagize edda tekakali ona soka ennyingira akasaka kano tulabe kali nno noono mukazi wattu baamutute mu nsiko anoonya agadda ku kkubo ng'ajja agwa ku muzeeyi kiki eri ekiki eri talina gwogera eri kiki bali abasazi n'ebitambo byabwe nako sooka ompa omwoyo gwo kiki amwambuludde abasazi balina omulambo dukeeka abantu bano kati bali wala ne lwaki basiru baagala kunkwasa kaakati nowulira tulina kusera kiro basera misana basiru baagala okundeetera obuzibu ayambuludde omwana muwala bano baseze misana kumbe bambi baseze kiro bwabazibi bwabakeddeko dda laba tabbo obudde bwobukedde tukkirize naffe twekweke mumanyi twekweke naffe tulinde buzibe kubanga twekwekewa twekweke mu kasaka muleete omulambo obudde butukeddeko laba akatuwale ono yaate baaba yake ono omusezi yeesaze kano baaba omusezi ayika waswaga maama nyabo omulambo balina sooka gukweka egenda maaso tulaba enduulu y'omulambo tuli ku kyakobere ziva mu new Lodies Corner videos totuula gwe waleese ebizibu banenze nkooye koni okowaki ate gwe olaga ndi okoowa tujja kuwa obugere bwojja okulya kati musajja mukulu yuno abaana baagala kuva ku nnono omusezi alina kusera kiro ate basera misana nazzi kuno twaseranga kiro kaakali baagala kukyusa buli omu afune wagumba abaye buli omu afune waalya kava sireka nyama tulinde buzibe nze nyama sigireka omulaba atunulanga akatunumba enyama eviikako bana enyama eyagalwa ate ng'oliddeyo omuntu kati ate ani atakuba enduulu oyo atabula ogenda okulira enduulu abasazi baabano wangi maama nyabo abasazi baagala kumulya muzeyi n'asooka alya kava enduulu y'omulambo ye firimu jjukira teweerabira ogwo mulambo mukimayiri gwe gutandise kuba enduulu guno mulambo gye baguterese omulambo gugenda okulabisa abasazi wangi omulambo gukuba enduulu ladies and gentlemen maama nyabo we bankwatirako banzise bayinza okulowooza nze mbakubidde enduulu naye lindako bukyanga balya nnyama guno omulambo mulala mulambo kyogukuba enduulu guti maama nyabo tokoleke lindako yenze munnammwe temumanyi balabye munaabwe ne bamweka obwedde oli luddawa gwekisire wala kinoonya okutulekera ennyama ate kijje nga kigalabatuukana
obadde wagwe yatulekeredde Gasiya mutulekerera nnyo ennyama ate muvaawo ne mwagala nze bampe ennuuni tosaba ennuuni gwe Gasiya kikiba ne jangu obudda kiri eri guli omulambo gwa Kerere kaaka tumuteekewo laba firimu ono omufuta aliike bangi babalidde musirike nze njogera tugende mu kibira tweyongereyo eri ate nfe kyokudde wakatudde mu kibira muwulire nze njogera tugende watali bantu mu kibira tisi tusoke tumuteeke tunamukimanga buzibi netumusuula eyo wekwata ali wano alolobala wetika omulambo kwata eddambo yanguwa efirimu egenda maaso enduulu y'omulambo kwe tuli nagambye New Ladies Corner videos mujja okujja firimu zino ate nga ba agenti mwena tubeetagira ddala bulungi nnyo Kampala Uganda n'okubuna ensi yonna New Ladies Corner bagamba nti firimu zonna eza buli kikiriza abaana abawana ebibina Uganda ja kubanga tuzifunaawo kaakati nno omulambo gwo gwaleese obuzibu gwakasi gwakuliika ogenda okulengera ono awujjadde omufaaseka gwe kibooko situka webaka ki Gasiya Gasiya wefala webase nze mwanzita gwe webaka nnyo amanyize saagala bulamu muloza nze obulamu nali sibwagala nedda nze saayagala kubatta kaakati yensonga lwaki nabagamba mwetika omulambo gwange saayagala kubatta kubabbako kwe kubagamba muneetike mu nzize gye mwanzijja kaakati situla ejjinja lino kibuubi ogenda osisinkane banno kwata ejjinja lino noonye paka lwe munanzuula ogenda osange banno munoonye paka lwe munanzuula saa kummanyiira amuteeredde awadikowa ono nno mufu baaba amuganirira etika ogenda onoonye banno gye bali nze tonsiriwalirako muserasera nnyo mutata nnyo bannammwe kaakati efirimu yiino n'alyoka yepiipa ne jjinja ate omufu tebamutenguwa ozi ng'olina kyonoonya bano baabano bapoye baababbako dda omulambo mwe wawe nyabo ezo kibooko omugenzi akuba ne kibooko mwebase mbu mufo ky'okunnoonya mwe mwanzita kati mwebakaki wiriza saayagala kubatta ensonga lwaki nabagamba mwetika omulambo gwange era ensonga lwaki nabagamba okuneetika ekibi ne mugulagajjalira ne bagubabbako ne mundagajjalira kyemugenda okukola baalagajjalira omubiri gwe obadde okimanyi omuntu afa mubiri kali njagala munnoonye olaba laba firimu wewenya musitule amayinja musitule endulundu ezo mutambule nazo munoonye paka lwe munanzuula ye n'atema waawe nyabo atemye kibooko abakubye ekibooko abazinyudde kaakati bagenda kumunoonya ajjukira nti abasezi bano babanno bali ono buli amuga agenda onoonye banno balina okwetika amayinja banoonye omulambo gw'omukulu oli omulambo gwagwagala omuntu afa mubiri kati singa tetubonaabona laba obuzibu
laba obuzibu egenda maaso firimu ndulu y'omulambo kwe tuli ku part 2 kitundu kyakubiri. Batta munnaabwe mu bintu ebyokusaaga yabatabukira gundi abantu abamu tebeetaaga kuzannyirako. Abantu balina ebintu byabwe baava mu lusuku n'enduluito z'amayinja kali omulambo bagenda gunoonyaawa. Tusako filmu zaffe z'ebina Uganda nate nina mu mwanguwe unatambula asemba ojja kumenyeka simunaba awo ndi musanyufu awo nsanyuse nnyo ne bambi kyembonyebonyeko kimala awo mubonyebonye ekimala tuboneredde leeta oteeke wano leeta ejjinja eryo wano abacunya discipline ofa tozeeyo kumanyira muntu discipline eddala awo kyembonyebonyeko kimala muboneredde noonya kakati njagala munoonye wabanyabawo misinde laba emisinde laba emisinde laba emisinde ye mufu oyo bamukweka abasezi balijjukira yabakulembera asoose n'abasituza dikowa ne baziwulira kakati ono talina kulaga nti ye musezi ate abuliddewa ono eyaviirako ensasagge yonna kumbe bano baabano bakyali mu kutobana mulambo omuntu tafa mubiri tafa mwoyo muntu afa mubiri mutubuulire mwatubonyabonyeza ekiro kyonna kaakati badde mukutwala wa be basezi bano babaguddeko watuleetedde ebizibu by'omulambo gwe gwe ssebo watuleetedde ebizibu by'omulambo kwata omulambo gwo
ate omulambo gwange nakoze ntya ko n'otwegaana ssebo abeeganye gwe kanyini gwe wankubidde essimu n'oŋŋamba nsimanyi baleese enve namu simanyi ezitambula ne zitatambula ono yennyini eyatugambye teeka awo mumuteerawo eddambo lye bukyanga tubalyo nti situjja mulya naffe tumuzize nze sibamanyi sinnabalaba nako abeeganye wabula obwedda tulinayo ssebo otweganye mutubuulire omulambo gwaffe mwabadde mugutwalawo kaakati twagala kumanya nga temunnazinyulwa kibooko mwabadde mutwalawo omulambo gwaffe bane mutusonyiwe aa galamira ate ow'ekitambo kye kati ebitambo byabavuddeko dda ebaseka bakankamula bano kibooko gwe lindako mugalamire nze nabaddeko nammwe munneesibako mbalabikira kubanga musezi abeeganye mujje wano jangu ono yeesaza akatuwale ono wakatuwale ono gwe lino swaga musirike babagamba sebo naawe otukayuukidde mwabadde mutwalawo omulambo gwaffe kibooko zayita ku basezi muve wano gasiya bakuba abalisezi kibooko mugende gwe abasajja bagambye gwe obawadde omulambo aha gwe owadde abasajja omulambo obulaabulako ekiro obwedde obulaabula tugende tula omulambo ffe tetwagala kufiira bwerere omusajja agenda tutta yabayambye obutabatta ayagala kubawa discipline nitwabadde ffenna situla swagala saagala kaakati n'oluvannyuma ennyo baasitula omulambo kunikwatirako naawe ndi mukumenyeka omusajja asinga zitowa bigere situla teekako balina omutwala bannange kiki ate muzeyi nawe okankana ki kino twazike kagaali muganda wange twazike kagaali gaali gye mwagala yo yiino atidde tutambudde olunaku lwonna bannange tusaba otuvugireko tutuuseeko wali maaso omulambo guzitowa nnyo tuyambe basanze ow'eggaali tuyambe muzeyi tuvugire ku mugenzi waffe ono mutwalewa tutwalireko munasasula tuyambe buyambi gambye tubonyebonye ennaku kumpi nnya tuli mu kubonaabona na mugenzi ono gira katuuno alazeewa musajja atu nga bamusaba kagaali teteekako funye emiti awo totya muzeeyi twagala tugirekire muna ebintu bintu byatabuseeko dda abantu bano kubani baziringitana n'omulambo emisana kwata twekako nanywera muzeeyi wamatotya ono naye yabadde muntu nga gwe muzeeyi atidde nnyo bannange embeera eno abula balekera gaali basika eggaali ng'eggaali tewalidde kwata gwojja okwevugira omufu ono aha batadde omulambo ku gaali kati ate osigadde mabega osigala biki basindika omulambo omanye osindika omulambo ng'eggaali eringa eri mu buleeki eggaali omulambo teguvaawo oli yabagambye kumwetika mumuteeka mutya ku gaali ate teri kisinga ntondo nga bafu omufu bwakeera ku majana gandi njagala oneetike bwetisa ontwale ku kijja mbusimanyi weetantala oleeta pikipiki oleeta eggaali tunulira firimu babisumuluddeko ebiti babigjeeko ono ng'atuula
saawa ekibegabega amanyabo ono ali mu kutya totya muzeeyi mwevugire awajja kukkiriza awakkiriza tulaba bwe tuyiga ebintu bino mbirabanga ebyokusaaga naye egaali ng'ezunga buzonzi banaatuuka munange nga basindika gaali gwe sindika egaali ezunga tugenda maaso tulaba enduulu y'omulambo era nga tuli ku part 2 kitundu kya 2 nate nagambye ebitundu byonna tubirina mu new Lodies Corner videos ate kakati bano mutwalawo akanyama esirika sirika oli akayise kanyama kale noolaba banna ono omukazi musezi batuta akanyama tafunyemu kwekengera dde okwesika kwonna wokakasiza kye bayita omusezi abagaye mutwalawo akanyama ako kakano bayitawo mujje balina omugenzi basooba naye bamwetira bantu bano akanyama kano kakati oluvannyuma nyini gaali yuno ajja akoma wasanga omukyalo ono owayisebo omunyama gwenda bye mutwala mugututtewa yambasanze wali nembayambako totegedde gye batutte munyama tabula gunsaze wulira ebigambo by'omukazi ono basazi nyabo basazi abo basazi muleka muli basazi naawe oyinza oddugende tuli basazi ate noyogera mpola kubanga naye tuyinza okukukima nga oli mulamu wangi ono alabika kanaakaalo yali takategeera nnyo kanaakaalo alabika yali mupya kuko kaakati nno ensasagge ya mulambo mwembwamu abatalina magezi okunteeka wansi ani gwe musitula lwaki munyigisa ekiti kale munzijewo ani gwe munyigisa ekiti munzije ku kiti mangu ozanyanga n'entondo z'omulambo ne bw'omuteeka katebe yaba ayagala bamusitule muli mu kunyigisa kiti musiriwala tunuulira firimu kalitwadda ewaka tewali buzibu muzeeyi kikyate bamukomyawo
bayitire wanene obwangu waliwo ensonga enkulu ey'okubategeezaako. Yatumya muzeeyi Juga n'enjugu bajje mbategeeze ku nsonga egudde wano. Mpunya funawo omuteeka. Funawo omuteeka oyo yanguwa. Kaakati nno ayina okuziringitana. Tuli ku kitundu ekyokubiri nate tulaba enduulu y'omulambo. Ye firimu yaffe nagazisange mu New Roads Corner Videos. Nate era nga bulijjo bakabaka okutuusako firimu zino ez'ebina Uganda. Aya etabu maama nno yuno asikamu mpola mpola. Si be bali beesunganga ennyama. Mwana wattu kye twaguddeko kati mukulu anyumiza mukazi we. Twatabadde n'omulambo mu kibira obudde bwatukeddeko ntuzunga n'omulambo. Ate maama ekyasinze okunneewuunyisa ye Mpunya okujja n'ateegaana. Kati oli Mpunya yabeegaanye. Alina kye yeetaaga okukolera. Oyo omwana nno naye yeetaaga okubaako kye tumukolera oyo. Tuba tuli awo. Mwana mulaba amutumye. Uwaina nkwali. Nga sanse okulaba. Kiki ate bannange? Enno kantuukire ku nsonga. Ensonga yendeese. Taata antumye. Omunyama guli gwe baatusuuza. Oli omunyama gwe baatusuuza. Sooka oleke. Lindako. Omunyama gwe ogwatubonyaabonya gwali gujja wammwe. Omunyama ogwo ogwatubonyaabonya gwali gujja wammwe ka. Anti mbagambe mwangu mugendeyo muteese. Hani aŋŋambye nzije mbagaye mugendeyo muteese. Mwami Ngugu wane. Leka ngendeko ne wa mwami Ngugu. Situkiramu mwami omunyama ate gwatuusedde ewaka kakati naddaawo. Genda naawe ate ebigere onaabako byaki. Leka ejjambiya. Omunyama tuguleete nate ejjambiya yaki. Kati enkola ey'abasezi bano mu nnono zaabwe. Omunyama nga gwawaka gwa famire ate bagukwasa neyiba muliraanwa ow'oku kyalo atali wa kika ekyo. Taata antumye. Mwami Njugu. Tinno. Taata antumye. Baleseewo omunyama jamu muteese. Era ngambye ni omunyama gwaleetebbwa mujje muteese. Yasse ne Lubowa. Agani kyamangu uni kale nkenze gye tulabe onaleka ekyamaani w'abasezi. Omunyama bwe guba nga guzza ate tunaddaawo kensitukiremu. Bagenda kulya kibubi. Baali bayagala dde omulya. Kali abatuuze bajja baneiba. Bajja bakaada. Bannange muli mutya? Wali sebo okwogera ku munyama oyinza okulooza ba ssente ennamba. Bane mutulireko awo. Mukulu munange. Ensonga nno zitutuuseeko. Ensonga zitutuuseeko era ntuga akatustukiremu. Mukoze bulungi. Wai kikoneko mwana yadde watweganye boyi naye naotegedde kakati nno bamusajja mukulu kaalo wali sansukedde ddala okulaba musajja mukulu. Saawa yakolaba Katonda wattu muli mutya nga tubulaŋŋanye gye muli akuuma. Okay. Mukulu ng'atuula. Kakati kiki? Tunulira. Bannange. Abaye. Anti. Mbadde ndiye ng'omuwala ono. Aŋŋamba ntaata akuyita. Kunira nze musindise. Nsonga gye musindikiddeko awo. Omutabani Mpunya
yakoze omuyiggo omutabani nawe guli wano yakoze omuyiggo oyo omwana nga mukulu nnyo ono omutabani yakoze omuyiggo era wagenze okukola okunoonyereza omuyiggo ogwakoleddwa kaakati awaffe wamunju bakoze okunoonyeza ng'omuyiggo ogwakoleddwa gwa mwana waawana ate tetulina ate ng'omwana ow'omunju situmulya kundeka oyo ffe tulina okumweyanza nti omuyiggo guno ogwakoleddwa aga kwe kusalawo tubayite okoze bulungi nnyo era ntosonga nkulu nnyo eyo gy'okoze tovudde ku nnono nkwagadde webale kutulowoozaako kaakano naye kirala weebale kutulowoozaako noweereza ffe n'olubeera eri ate n'oweereza ffe obubaka obwo era yeemu senga nammwe muliba mufunye omuyiggo nammwe mugutuweere kati eyo y'enkola y'abasezi abasezi omwana nga wawaka bamulekera bannaabwe omuyiggo wagutaddemu omuyiggo guli luddawa guli ku kibanyi jangu tulage jangu gwe otulaga omuyiggo ogwo gwatutawanyiza nnyo omuyiggo guno nno gwasumbuye abasezi bano tebayinza kaakati nno tugenda maaso nate nage tulaba enduulu y'omulambo tuli ku kitundu kyakubiri maama asigadde wano ne muwala we basezi bawomerwa ennyama wayo naye mbyakira ebbanga munange kaakati nno omulambo nga baguleeta enduulu y'omulambo naye guzitowa gira abakulu teekaawo webale kuyigga okoze bulungi sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde nsaba bano abavubuka enfumo batuyambeko engeri efe amanyi getukeeye batukotipotutwanyako owaayo abavubuka bano lwaki tebatuyamba ne batukwatirako ne batwalirako eri bayambeko tyate mufaayo mu bayambe abaana bano bavubuka okuli n'ono mukulu munange weebale nnyo weebalire ddala kuyiga oyiza ekintu oyiga ngotta ayayayaya sebo weebalire nnyo ddala nga basitula tuli ku nduulu y'omulambo gye tulaba era nga tuli ku kitundu kyakubiri New Roads Corner Videos bagamba ndi bakutuusako firimu zonna ez'ebina Uganda era nga bebaliko ensangi zino kaakati nno batwala omufu batwala omunyama guguno bagwetese tebalina guyisa mu kkuba eri bantu balala nteggula balina guyisaayisa bbalibbali eno mu bitooke mu lusokosoko owaayi tugenda okuwoomerwa enva ekintu ekyo kikulu nnyo kano nga bayitawo teeka wano tulabe munyama akati nno laba akeetalo k'obusezi mugire lengera teeka batandise okusera alo mpola bwe tumaliriza tulete jambiya jambiya tugyerabidde erabidde jambiya ejambiya yaki ate jambiya yaki ejambiya yaki mama nyabo gwe abuuza jambiya yani oyo abuuza jambiya yani unutaliike wowe gwe adduka emisinde aba ekiki aluwaye sookojje mukulu munange kiki kye mututuusizaako kino mwatuwadde ki nti ate ki aluwa senkulu aba ekiki bakulu bannange otuwadde ki kino sebo mukulu munange
bulijjo mmanyi nti onjagaliza nnyo n'ebigambo bizze mbubi. Omufu aganye okuliibwa. Yalugendeyo. Aganye okuliibwa omufu. Gundi omuyiggo timbanga mwagala kulya gwa bwerere ate mbiveeko. Omufu aganye okuliibwa atya. Genda olabe omufu agaana atya okuliibwa. Babayi babadde beebuuza jambiya n'abagala te jambiya yaki bassebo. Uno si mufu wabula kintu kirala. Bakwata ekkuba okujja mu lusuku gye balese omulambo ng'ate gulabika. Amazima gennyini nagulese n'engute. Abadde wano nze kennyini nze ntadde wano omulambo okuleka nga nammwe mwagala twefuulirako bagezi. Mulimba kati ennyama eruwa. Owaayi omulambo guvudde ne gugenda paka mu muti eri waggulu. Guluwa kati guluwa. Ennyama mwagala kugirya ate mwebuzeebuze mugaye tetwaba wadde ennyama mwagala kulya ya bwere. Gundeka bwe guba gubalemye okulya mugutuddize. Guno omulambo gubuuse kati guluwa. Bwe guba gugenze emiti guluwa. Mwali tugaye temugenda kulya nnyama yaffe gye twabawadde naye okutusiriwazo tufuula abasiro. Mukulu munnange emyaka gye maze nga nkolagana naawe mu kintu kino bw'olaba nnyinza okukulimba. Mundese mu bya kisiru kakali omulambo guluwa. Mugamba ndi gusimanyi gubuuse. Gubuuse gulina ebiwawaatiro. Amanyabo gulina ebiwawaatiro gulazeewa. Bukyanga balya mulambo gugenze mu miti ate n'obagaane bakufuula omwana omutoze ni muntu mukulu ebbanga lyenseredde n'endi abantu mulowooza nakatandika. Muntu n'abuuka n'agenda mu bbanga ate nga yoli agenze mu bbanga. Mulayika mulabye bubi. Mwekwasa omuyiggo mwagala kulya gwa bwerere mwe mufune ejammwe muleme kutuwa. Omuyiggo mwebayika baagala kulya gwa bwerere bafune ejaabwe baleme kumuwa. Bannange sika kulya nnyama bagenda okujja nga guguno buli gumu 2 3 4 5 6 7 maama nnyabo ensasagge mukyala ali mukomeewo muje tukulekedde amakaago tukulekedde amaka bagusanze waka guguli ekomawo ate muluwa nampali kali mudduse mundese ensonga zaabwe kati tulina okuzeemalira. Ensonga zammwe temudduka mulagawa kati ate mudduka ffe tulina okuzeemalira. Nange bukyanga baagala okulya ewaka batyawo firimu egenda maaso kaakati. naye mukyala kisoboka kitya mulambo tetwaguleseewo kaakati kisoboka kitya okubani omulambo guno sitwagulese wano ne gudda n'abeeyoleka wuno temujja kundya mwerimba ekiki ŋŋaanyi maama yazirikirawo ogenda onoonye gye wanzaala gwe gye muba muntwala genda onoonye gye wanzaala tali ekyo gye mba muntwala kyabonaabona nnyo ewatali ekyo wano mukyabonaabona. N'addawo n'akiringa mu mbogo ze. Kaakati omwana ono yalibanga mujja na nnyina wano we yakulira siwaali wawe ate jjukira aliko omusambwa guli mukwano gwe. Abagambe se mujja kundya bwe kiba ndi wano si wenziikwa munoonye maama noonya gye wanzaala gye nina oziikibwa. Kaakati nno kye baakola kwe kwata omulambo baguyingize mu nnyumba. Baguyingize wa mu nnyumba. Tomanya bwe libezeeko ekitundu ekyokusatu nakyo tuli kibatuusaako. Nagambe ziva mu New Lord's Corner videos nate era nga tubagala nnyo mwenna mwebale kuba ndi mulaba ba agenti baffe mwenna okuva mu New Lord's Corner videos tubagala nnyo. Sineemeza ebina Uganda zonna weeziri kati ensangi zino
ffe tuliko era nga ffe tuli mu kintu kino ekyebina Uganda. Tubaagala nnyo mwebale kunyumirwa.